when Kyagulanyi went to Hoima, he said, no, we should share this money and we eat it. Finally, USA wamune international community head wade nsonga lwaki bana basajja aba NRM President Museveni wamuna abalala ababadde tebasobola kubeera nga baleka obuyinza ogenda kumbuza batya njagala otule okalire kubanga eno video iyo tubere very keen gumunankyuka sembera waneno nkugambye naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiriza video soko jimpeleka like bumaze subscribing wegete ku mukutu gwa figuno kubanga this is a developing story bingi nyo byekyakuleetera bikotegana ku nsonga zino ha mu maaso. His Excellency Robert Kyagulanyi aliwa ogenda kubeera nga obinyweka olunaku lwolenga bwe nkugambye omukulu President Museveni byadala amafuta aga Uganda ge bazuula side ze Hoima byadala ebimutadde ku pressure ayagala naye asooka okulaba amafuta gafaanana batya alyoke ave mu buyinza. Mujjukira bulungi kino ekintu kye bayita amafuta ne America kaseetegera ensimbu erina amafuta mangi ekulumba kitegeeza ki era His Excellency Yoweri Museveni abadde tasitudde okubeera nga aleka His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga atwala obuyinza lwakuba amafuta bakagazuula. Video nyaga tujjetegereze bulungi ongambe kisoboka oba nedda amafuta gano galemeseza bana basajja okuta obuyinza obibugaga bya Uganda bilemeseza bana basajja okuta obuyinza oba nedda. When Kyagulanyi went to Hoima, he said, no, we should share this money and we eat it. We should share the money and eat it. So Asimwe rang me, said Kyagulanyi has confused our people. He said that when he's president, all the oil money will be shared. And we shall eat it, all of it. I said, don't worry, when I come, I will expose Kyagulanyi, don't worry. Don't compete with him in talking nonsense. Don't try to say that because he was saying that he will give the local governments, he thought this was a good campaign strategy. He will give the local government, it's 20% or what? Yes, I'll give you 20%. Of course, when they hear 20%, they become, oh yeah, oh yes. So when I went home, I said, you people, this oil is not comparable to agriculture. Agriculture, manufacturing, and science education are more durable resources than this oil. But this particular oil, the one we are talking about now, will last only 20 years. We may find other oil, we are looking for other oil within the Albert Valley, but also in other areas like Karamoja, like Chenkwanzi, we are looking for more oil, even Lango there, we are looking for more oil, we may find it. But this particular one will last only 20 years. So what will happen after 20 years? So therefore, if you care about your country, the oil from this oil, the money from this oil, which is exhaustible. Zino zizabadde statement za His Excellency Yoweri Museveni hakusaidizi eyo ez'amafuta kitegeeza abana basajja badala amafuta babadde baagala ate yo omukulu amanyikiddwa nga Honorable Tamaguzi agamba tagenda kuleka obululu bwe bana basajja ababutampalinge mu wuno akomyeyo mu nkuba mpya atabuse nno ebya serious era luwero bwe tugire sawa zinene lutalo ku lutalo abantu beekuba bubi nnyo. Video yino soko girabe bagamba nti tebitalinga ebiri ku poto yaabwe ne be baba wadde okujjuzaamu era ne bwaba w'amawulire n'agendayo n'abasaba bye bajjuzaamu we babijje kubanga kati ntegedde n'okutegeera nti no bye bajjuzaamu ne dyala fomu ezimu tebazirina nga bazibuuza kati tulina omuluka mulambo ogw'ekigegge omuli polling station y'ekigegge emuli mulungi omu ne Buggala Joshua Zaake Buggala begenze begabira bitano ku polling station nenga zonna nze naziwangudde mu ga Katonda kati we bababuuziza gundi zaawo byala forms nga zonna bazibyeko ku baana ne baswala ne wano bye bajjuzaamu mu gundi zaabwe abantu abakedde ku macha kuba ku mulungi omu na wanguddewo n'obulu 169
era n'abawo ne bagamba wano wanguddewo kyokka ne bagenda ne babikyusa. So twagala kusaba okulonda kugira kuyimirira, okulonda kugira kuyimirira, okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda. Okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda. Ku basajja bano these fraudsters nga Justice Byamukama, iwe fraudster, iwe fraudster. According to arrangement twajja mu kakiiko kake ebyokulonda, kumbe ng'osiba wasali musale muteekateeka kuzaayo polling station makolero. Laba ate bwaddira muwala wa Tashobya gwe bayita aheebwa gwe baleese n'akola bino byonna Nakaseke. Returning officer yaliwo mukyala Kunihira, ndowooza olya Kunihira n'agamba bino sijja kubikola. Kati ne baleeta omukyala tumusiime Fiona, bino byonna ne babikola okulaba nga babituukiriza. So twagala kusaba bannayuganda tugira twesonyiwa okulonda. Nze Museveni nga waali oba gavumenti ye NRM nga weeri ekyateekateeka okulonda, sijja kubuzi ate abalina buli kimu kyonna mu ggwanga ne bajja ne bakubbako obuwanguzi. Sebo sali musale taata twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja Deputy Secretary General mu NRM mwaze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata, muli b'amaanyi nnyo. Naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu. Bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100. Si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina diala forms zonna nzirina. Noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda be yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampinzeeko ng'ataddeko n'amannya ge. Tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe lutale. Era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula. Bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi. Buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala. Naye sebo n'akafo k'obubaka bwa paalamenti ne kabasuza nga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe. Buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi. Batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu, batwetoolodde obukulembeze bonna. Mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo. Mu kakiiko bw'otasanga Tasobya osanga aheebwa, bw'otasanga aheebwa osanga Byamukama, bw'otasanga Byamukama osanga Kunihira, bw'otasanga Kunihira ogenda okudda eno ng'osanga Tumusiime. Kakati ffe be muzinga kene waffe ffe tukole ki? Tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe. Ebintu byonna tubikuŋŋaanyizza tubibawadde. Tumanyi nti muli babuyinza, mulina emmundu, mulina ababayambako mu kukwata abantu, mulina ababayambako kukola kyonna. Naye sebo sali musale taata akafo twala, taata akafo twala. Ffe twakuŋŋaanyizza ebintu naye taata tonzita. Abaana ba ghetto bategeera assignment. Bakuwunzika n'otandika ng'oyatambula ng'oyogera wekka. Mu ghetto tetwafunyeyo obululu ng'ate already mu ghetto Museveni ataddemu obuwumbi bwa ssente. Abaghetto bawadde Kyagulanyi simanyi lwaki kyannumye nnyo era mpulira kikyannuma nnyo ng'ate tubawadde obuwumbi waffe. Nze Museveni abaagadde nnyo. Kati awo tulina okunoonyereza. The issue is why, where, who, what. Tetwagala answers okumanya lwaki balemu okutegeera ekintu kya ghetto nti eby'omu ghetto si byakusasulira. Eby'omu ghetto bya one love. Eri bya one love. Era gwe bw'ojja n'ebyokusasulira bali abaana bakuwunzikanga akasenteko n'otambula ng'oyogera wekka. Kati wano we twebuuliza ekibuuzo, bw'abanga Museveni eyayiwa sente mu ghetto sente ne sente abaana tebaakamukombyako. Kati njagala weebuuze ye Minsa Kabanda yakajjeewa bye nakugambye nti mulimu abeefudde empologoma mu ggwanga lyaffe nga bo bagenda kutwaza maanyi. So abaana b'omu ghetto mbagamba ebigambo bino musituke kuba be mwawunzise mumanye bajja bali eyo kati boogera bokka bagenda kujja baagala okukireiminga bye balowooza nti byabwe. Kati mulina okusituka bw'omanya nti gw'owunzise agenda kukyachayika. Kyolina okukola kiri kikimu ekyo kusituka
kuba gugumbulula bagenda okukwata sente okuzibaleetera nga bamanyi what you were capable of. Ensonga lwaki akuga nti bayiwayo sente nyingi because mwe babamanyi mwasalawo. Kati aba baba basitula ne babakwata ne babawa sente nga bagala okubazikiza because bamanyi impact gye musobola okukola nga musituse. Mumanyi bagenda kujja na full force babalonde bagale no claiming ekyo kye baga nti kyabwe kuba sente yabwe bagamba nyi erya gye bateekaawo nyingi. Manyi ekigambo kimu nti tewali mubbi ayagala kumubba. Kati omubbi bw'obanga omaze omuwunzika manyi agenda kujja aclaiming